baana mmwe abali ku byeyo abaana batereze empewo ziruma baana baliko lubaali ate kankikubule kino kkirizagaana buli mwana ali mu nnyumba y'omuwarabu oliko lubaali asooka kulemesa mbeera ya wano n'ekunyiga okitegeera eye Uganda kati wodde eri jjukira bali abantu balina ebintu byabwe nabo balina owaabwe w'amaanyi abawarabu balina lubaale teri asinga muwarabu okukkiririza mu nnono ye wenoonyi bw'onaaba weezudde ojja kukwasa sente okuggyako bw'ova eno ng'olwedde jjajja wamugamba nti ngenze bannange nsibudde ngenze nkwatiraako ojja kufunamu omwana yaŋŋamba nti oliko bbaamu nemugamba bbaamu byebiki nagamba eri eddalu lya bbaamu neŋŋamba nolimba bbaamu eyana oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Eggwanga lya Uganda enkya n'eggulo bangi bagamba nti emirimu baginoonyeza tebagiraba nabwe kityo abasinga bagenda maaso okubanga balowoozaako ekyokutandulula ku bigere bagenda maaso okubanga babijjawo kwabobwe bagenda maaso okubanga bagendako ewalala banoonyeze ekigulira magala eddiba mu buufu obufaananako bwe butyo. Mu bitundu ebyenjawulo bannayuganda bwe bagenze maaso okubanga bettanira mwe muli Buwarabu okutwaliza awamu. Omanyi Buwarabu ebiseera ebisinga tugenda maaso okubanga tujoogerako bingi ebijja mu mitwe gyaffe. Abangi balowooza nnyo ku Saudi Arabia, abalala ne bagenda maaso okubanga balowooza ku Jordan, ne balowooza ku Qatar n'ebitundu ebyenjawulo. Wabula Gwendi naye amaze emyaka kati gigenda mu 10 in fact ng'ali Bahrain. Bwe batyo bwe bakyogera bakiyita Bahrain oba Bahrain. Omukyala Gwendi naye emyaka egigenda okuwera 10 bweddu ng'ali mu Bahrain. Atwagala tufuneko ku bulamu obwe Bahrain omayite si kyekintu ekitera okuyita mu mitwe gyaffe tebannayuganda abali e Bahrain kale bba baliyo beemanyi naye batiikiza nnyo Saudi n'ewalala olw'ensonga nti abaana beeyiwayo nnyo naye tomanya we tunaamalira embeewo zeeno tuyinza okubanga oyinza okubaayo ne boinspiring amaaso bagatunuzeeko e Bahrain zojja tubulira oba visa zaayo zikyagenda maaso n'okubanga zikola ki zifuluma naddala ez'okukola mu buufu obwo. Buuza ku bantu amannya go tutandikiraawo. Of course amanya n'eddoboozi ojja kumpita Marion ku social media ojja kumpita Marion Target MK ku Facebook TikTok ojja kumpita CEO Fab oba Mr Target gegange agekika tujja lwaki weyita Mr Target ng'ate oli mukyala nyumbani nabba confusinga oli mukyala ate weyita Mr ndi mu kifaananyi kya jjajja oli mu kifaananyi kya jjajja nadda mu bigere bya jjajja musajja kati nange neŋŋamba kanfuuke Mr otwalire eddala oyite mu buufu kale first things first Bahrain tugiwulira buwulizi but kya interesting nnyo okumanya nti bannayuganda bangi nnyo abali e Bahrain okusookera ddala bw'obanga ogenda weza myaka 9-10 ng'oli Bahrain ogenda otya e Bahrain kitandika kitya ekirowoozo otandika otya we want you to get us the story from scratch kakati okuyingira Bahrain mu kusooka sayina kirooto kigendayo naye namala kufuna bizibu miswiba muganda wange anfuddeko ye taata ye maama ye kojja okitegedde kati ebizibu bizze mu kaseera akati however much nali ngobyekoko ku bya passport nga njagala ngende naye mu process eyo eri ne bitakwatayo ne bitabeera birungi omanyi nekengera wali ogenze mu nsi wali osaba nali njagala ngende koro nga njagala ngende mu Bwakadaama okitegeera bali baŋŋambye Mecca naye ne kitakola nekengera mangu waliwo yambuusa bagenda abatunda kyovola babakoleseza passport ne pink cards ne bazibajjako biki neŋŋamba si kyagenze kati muganda wange wafiirawo era gwali gwakuna 2016 neŋŋamba kati nina okufuna ekirowoozo ekikola nfuuse kati mukyala eyeetengeredde bwomu bwe nti
awo nafunira mukwano gwange ye yali agenze omwezi gumwe emabega Yep. kati oyo mukwano gwe kati ye yankonecting e Bahrain okitegeera bwe bityo webyajja nengenda connecting atye Bahrain Kati- waliwo ayagala otambula waliwo ayagala kati bwogamba nti mukwano gwayi nanconnectinga tuba tetutegeera kyali kitya teyali company yali agent Eh. era nga yafuuka mukwano gwange yafuuka taata era Mr. Bam bamusaaliza kati yayanconnectinga ku mukwano gwe mulala eyali already bonna nga gye bali eri oba ye Mr. Bam yali wano Uganda Bam ye agent wa wano atwala baana eri naye yali talina company at that time kati bwe bityo bwekyajja Aha. kati anconnectinga n'oli kati oli amugamba nti oba olinayo omuntu asobola okujja mu kifo kyange waliwo omwana contract yali eweddeko kati nze bwentyo bwe nafuna chansi muno gye bamenyekera musimanyi ngenze eri baziridde kati walina passport yo already nali kati mukwano gwe eri bakuconnectinze ku muntu agenda okuva ku mulimu gw'obwakadanga gw'okipinge in keeping kati ne bakuweereza empapula ne bampeereza visa ne bampeereza tiketi n'ogukuma nengukuma mukwano gwange ye yali aŋŋambye jangu eno tugenda kwoza pusi okitegeera nga mugenda kwoza kapa nembwa kati nze nagenda amanyi ngenda kwoza mbwa ngera oli ku longo oli ready okola ekyo jjukira eno binkubye tewali mulimu abadde andabirira agenze sirina gwe neesigamyeko option kwali kufuluma gendawo naye nga mukwano gw'ebyaddala yali ayoza ezo kapa gwe mulimu gwe yali wali antiisatiisa namala tuukayo yali antiisatiisa neŋŋamba akaŋŋende ne mubuuza naye ezo embwa okuzooza banambayo mitwalo nga 3 yaŋŋamba bajja kuwa mitwalo nga 35 konza awo ngaga wadde ng'omusaala omanyi bagenda kwejja Uganda emitwalo 3 neŋŋamba katonda ozadde kaŋŋende enjoza embwa nzuuyo ninye ŋŋenze ntuuse eri sinze nasanyuka ng'amukubyeko ku maaso Allahu Akbar nasanyuka nali surprised neŋŋamba kati izo lwakera ne mugamba embwa tugenda kwoza mbwa ki ziriwa yansekerera busekerezi naŋŋamba nali nkukuba lwali nga manyi tojje jago gwe tukole obwakadaawa era nze nakola ndowooza gwali mwezi nga gumu ye naavaayo nensigalayo n'omulala ati tuba tuweza kandabe kuba ye olwamala ate ne bukyankananamu kati nadda ate ono gwe nali nsigadde naye ye n'akita okitegeera kati ne tusigala aba babiri era ntuuse okuvaayo nga tuli aba babiri okitegedde ebbanga lyonna kuva 2016 ekyo gy'oveeyoko kati naye tuba tuweza omwaka awo bakama bange ne balaba nga ebintu ebimu anti physique ne bagamba gwe toli menti kubeera wano kiki wali tokola bulungi mirimu ondabanga ow'amaanyi naye nkola mpola ne bagamba wano vaawo ate mwaka mulamba tonayiga kufumba tonayiga birungo wamala omwaka mulamba nga tonayiga kufumba mmere nga wengenda ku kintu sivaawo ne bagamba ayi musikolingiyo gwe ng'okola wenna osonjoka busonjezi nze yajja nina amaanyi agooza embwa gwe bakuleeta kwoza mbwa ate bakuwa bikopo bozi nefiiraawo mukama wange n'agamba nti aleka tukukyuse department kati ne munnange naye ne bamukyusa kati naye nadda mu baketalingi okitegedde naye ne tusiga nga muli maka gegamu tusula mu ruumu y'emu engeri gye kiri nti tubadde mu lubiri almost amaka ge mwalimu lwalinga lubiri kati nga bwolaba obwakabaka bwa Buganda mubadde mwe mukola nga lubiri lwa kabaka mulamba tubadde mu lubiri lwa Bahrain kati bosi wo wagamba nti no tosobola kufumba akuwa mulimu ky'omulala naŋŋamba kati ome kyogenda tukola nti nedda gwedda ku geeti ng'okolawo ki ng'oyoza geeti ate nga njoza kankuuma
eyagenda nga kadama ne bakufuula wa security ne bakufuula wa security era nze kambabuulire bantu mmwe bano abaana abali abatulaba nga tonnaba kufa tewevumansi okitegeera nze mbadde nzija wano esimu yange ne bagibba nsoose nenyinyogoga naye wemaze neŋŋamba olaba luli eri nafiirwa nenyiga nenkaaba nenkolimira Katonda ate namala nampandako eddusu nakuwa ekisingawo nampa ekisingawo so lwaki njogedde bwe nti omuntu yenna naddala bano abaana bali ku byeyo olina kubeera hambo kyekisooka mu byonna ate omuntu tomulaganga nti oli mugezi nnyo kyotegeera gwe kyomulaga kyotategedde buuza okitegedde kati ekyo kyekyantuusaawo nze neefuula kataala ontegedde bulungi nembalaga nti kakati ebimu we babiŋŋamba sibitegeera bulungi ndwawo okukwata ng'oli sirolani nali ndwawo okukwata naye nga mu magezi mba nkimanyi kuba nze nalaba nga wali sikoolingi yange sijja sobolawo walaba nga emirimu gy'omunju tegijja soboka neŋŋamba okufumba Uganda kwali kwannema ate eri okukole ebintu bye bakola eri kufumba osiiba ofumba osula ofumba osiiba ofumba nga ndaba tekiyita naye amagezi nange neŋŋamba kati kangajjemu agawano nga kati fuse zombi najjako emu nenjidisconnectinga neŋŋamba newefuula zolo nenfuuka zolo era nze nvuddeyo bagamba nina waya ezitagatta kubanga kyenabalaga gwe bw'otuuka eri n'oyagala weemenye ojja kufa omenyeka paka lwolivaayo okitegedde kati nze nabalaga nti ndi munafu bintu by'okufumba omutwe gwange tegukwata kwekuteeka ku geeti kati kwe kuŋŋamba engeri gy'oli kirimaanyi dda wali ku geeti empyo ojja zisobola ozikuba abatawaanya kati awo kino ekimpisaawo ne bakuwa emmundu era bakakuwaamu olwolumu emmundu olwolumu kapisito ne bakakukwasa ng'omanyi okozesa pisito ate kati nze nzaalibwa mu famire y'abaamagye tugende mu maaso so obulamu as a security guard in Bahrain awo wetuba tugenda bakuteeka ku gate ng'owa security obulamu butandika butyawo obulamu butandika we buti amaze okutuula wali byasooka kunkaluubirizaamu katonotono naye nga wemanyi nti nga wenkugambe nti ndi mugezi akozesa amaaso towetaaga kunyinyonnyola nnyo okitegeera kati wali nze natunula butunuzi nti nenjiga olwamala okuyiga nentandika occapa I became a good person ne banjagala nange nembaagala nembakkiririzaamu ne banzikiririzaamu naye ng'abantu ababeera ewamu of course enkaayana teziyinza butabaamu musowagana kubaamu naye all in all kuba kuteesaganya ne mukkiriziganya mmwe ngammwe nga we mubeera kasita muyiga ekyo n'omanya nti limiti zange ziri wano ziri wali embeera eba ejja kukwanguyira naye byonna mu byonna bugumiikiriza bugumiikiriza yensonga enkulu kasita oba omugumiikiriza oba ojja kumalako kasita toweegeziwaza emyaka 9 ng'oli ku kyeyo mu kiyumba kyekimu luwulikikanga olugero olutasoboka gwosobodde kumanejinga otya temeramu omuntu akulaba osobodde otya okumanejinga emyaka 9 si kintu kya muzannyo mukwano gwange ebintu oyinza obyogeranga ebiri soft one but nnyonnyola omuntu gwosobodde kumanejinga otya emyaka 9 bweddu ng'oli ku kyeyo nga we nakugambye waggulu nti ekisinga obukulu buba bugumiikiriza okitegeera nze nasooka nenkola emyaka 4 ate kasita omanye ennaku yo okitegeera ebintu tebikumenya kati nze namanya ennaku eyali entutte nensooka nekutulako buli muntu okitegeera neŋŋamba kino kankireke kino kankikole kati nembeera focused neneemalirayo emyaka gyange 4 nga nze eno sijja wasooka nomalirayo ddala emyaka 4 nga tolabiseko nga Uganda yantama nga buli kintu kyantama
bananga ate gamba bana mwe abali ku byeyo abaana batereza empewo ziruma zanuma nezinsibira ku kyeyo myaka egi soka ku mpewo eziruma sinakufuna sinakutegeera gyolaga sirawayo myaka ena waliyo empewo ezikunta ezeddungu ntegeeza bajjajja ngamba Lubaale nasooka nsibire kasooka mpuliriza emboozi ya Lubaale myaka egi Lubaale yakusibira ku kyeyo how fana lero mujja kunsonyiwa naye ebyempuliriza sibitegeera naye tujja ku getting up to speed n'omuntu gwe tuli naye Lubaale akuluma atya emyaka ena kati mba nakatuuka okitegeera gwe muli oba olowooza bakuloga gobeera owooli oba owulira oli comfortable jjukira yasooka nakuyiggira kati gwe kiri eri gwe kuteekamu amagezi noweesabira oba n'oteesabira okitegeera kati weewali obuzibu nga ndi amakya nga sibimanyi neŋŋamba naye omu ku mikwano gyange yeyanzibula amaaso naŋŋamba lino ebbanga lyomaze wano toli wekka contract yaggwa towenyenya kuddayo konze sisobola kuddayo contract yaggwako no renewing nga senyenya kati ate Lubaale akuluma atya omuntu amazeko contract ye n'afuna contract ye ey'okubiri kati no kankusese gwe eri obeera olaba olunomo oba olaba kiryoke oli mu comfort zone ate wooli maama ate tebakuyisa bulungi gwe n'obeera mu comfort zone naye omuntu ajja kubuuza naye olinawo mmeka okitegedde olinawo mmeka kyogamba mu bbanga ery'emyaka 2 olyoka osayininga emyaka 2 wali tolina ssente zosevinzeewo yadde naye mbuuza nga ozikola otya sinti sente sikola bizinesi okola bizinesi eno bwe zifa okitegeera n'okola endala n'ezirika oba ontegedde kati omuntu omu kyava yaŋŋamba omanyi kyoba okola sooka weesetingi genda weenoonyi bw'onaaba weezudde ojja kukwasa ssente oli yambuuza naye bw'oba webakoloota ki ndoota kino ndoota kiri ndoota kino ndoota kiri yaŋŋamba kati tokiraba Lubaale yakuluma bw'otamutegeere n'ekikumi tojja vaayo nakyeno bannange mmwe abali ku bye naddala bano abaana bali mu biyumba baana baliko Lubaale ate kankikubule kino kkiriza gaana buli mwana ali mu nnyumba y'omuwarabu oliko Lubaale baliko Lubaale ekyo nkikubuulira nze nkyogera nga sitya ggwe natya Katonda 70% baliko Lubaale asooka kulemesa mbeera ya wano n'ekunyiga okitegeera eye Uganda kati wodde eri jjukira bali abantu balina ebintu byabwe nabo balina owaabwe w'amaanyi abawalabu balina Lubaale teri asinga muwalabu okukkiririza mu nnono ye ontegedde bulungi kati gwe olutuuka eri jjajjaawo weeno atandika kuwanagana n'owooli n'owabawalabu gy'olaze kati nikesi nga waliwo amaanyi amabi owoolwo avaayo n'alwana okitegedde n'alwana n'owaabali n'ebijini singa baba balina ebijini singa wabaawo amaanyi agatali malungi kyova olaba atujja eno n'atukanyuga eri asooka atukubira eri emiggo okitegedde Lubaale abatwala ku kyeyo kubatereeza era omwana bw'ava ku kyeyo n'atadda ku nnono oyo musiru nze nkikubuulira omwana wagenda eri n'akoma wano n'atakola mpewo oyo manya muloge golaba bano abaana abafa abafiira ku kyeyo abafiira ku byeyo obalaba abo abafa
abasinga bagamba senga yamuloga jjajja yamuloga si bwe bibeera era fuba nnyo bw'oddamu okukyaza abaana babuuze ku bintu ebyo bajjajja batuwa obubaka olwota oli mu nnyonyi olwota oli mu kugwa olwota olwana olwota embwa ekukuba olwota mukamawo mulwanagana ebyo byonna byonna kyekireeta ekyo olwo jjajja aba atandise okweyoleka like ebyo singa omwana aba ku kyeyo n'aloota ebyo ebintu teri mwana ali ku kyeyo ataloota gwe babuuze bajja kubuulira baloota kati gwe bw'osiruwalira mu bubaka bebo abaana bawulira nti afudde nti bagenze ne banoonya obulwadde ne bubula bagenze ne banoonya ekirwadde simanyi ate ne Lubaale amanyi okututeekamu ebirwadde ebizungu gwe mwana omuto omumwa gukyamye mboolina pressure biri ku myaka 22 kati nze bino mbikugamba lwaki I talk with experience nze nakiroozaako okitegeera nakiroozaako how kyabaawo kitya kati nga nakakyusa omulimu ogwo nga we nakugamba okuva ku gwa bwakadaama ogenda kukola nga security guard nali nakakolawo ndooza gwali mwaka nga gumu n'ekitundu kati obubaka ne butandika okunzijira direct obubaka okuva mu bajjajjaabo olwota oli wammwe oli mu kulima olwota oli kasomero ke wasookeramu olwota oli ne ba OB be wasoma nabo P2 okitegedde naye abaana abasinga bwe bafuna obubaka bwe butyo nga babagamba bakuloga simanyi bakusiba okudda mabega jjajjawo eyo ebakoolinga bakugamba komawo wano ntegeere okitegedde yeyo ebeera message kati nze olwo ntandika ofuna obubaka obwo olwobugira mu birooto olwo nno obubaka olubufuna bwe butyo bw'oba obadde otereseeyo akakadde jjukira omwenge gweri bagusiira ng'ojjayo ku 5 osooka otumyayo ekicupa kya taaga no tell me ku kyeyo mubadde munywa omwenge gomanyi life gye tuli neeri nate feka batugamba nti bw'okola ebuwalabu omwenge gwesonyiwa neddipo gye ziri mmanyiwo ebuwalabu obadde onywera ddala ebiddero ng'olifuweeta anakaya bakama bange kasita n'abategeera ne balingobako naye bakutegeera anti kati ngenda kuwa esekeza gwe obadde n'emirembe mingi ku geeti awo gwe omuntu afuna ofu omwezi mulamba oli mu ofu nedda naawe badde nga bakwa ofu ya mwezi mulamba oli mu ofu goloze kakati ng'omaze ofuna obwo obubaka enkeera waalo ojja kufunayo babiri abakusabako ku sente jjukira ffe kati Katonda yatuwa ekisa oli agamba mpaayo 10 nga gwe tolina buzibu ng'otoola mugamba nkuwadde zizze ne bwatazza tolina buzibu okitegedde owayitawo omwezi nga ogenda funa salari n'oddamu obubaka ne buddamu ne bukujjira ng'oli mu kyalo mu birooto oli mu kyalo oluusi oli mu kiraasi okola bibuuzo ansi obanga agimanyi naye olinga atagimanyi okitegeera kati salari olumukuwa osooka n'obalakeza ebbidde awo osooka n'ojjako ez'omwenge n'ogaa zino za mwenge sizikwatako okitegedde ogenda kwekanga ng'osevinze emitwalo 10 byenkugamba ge mazima ye life y'ekyeyo era gwe buuza abaana abo life y'ekyeyo okujjako bw'ova eno ng'olwedde jjajja wamugaa nti ngenze banange nsibudde ngenzi nkwatiraako ojja kufunamu kyogamba buli ali ku kyeyo nga teyasiibula jjajjaawe ebibye bibi abasinga nkugambye wetunaaviira waneeno owulidde gw'ojja genda mu comment section ogenda kulaba comments eziriyo bwe kinaaba kyetaagisa nze okudda wano mbasomesa nja kudda
kati gwe weetereza otya oluvannyuma lw'obubaka bwe wafunanga? Kati awo we nafunira ekirowoozo ekikomawo ku bwe oluvannyuma lw'emyaka ena nkomyewo bwe natuuka ne nafuweera omubiri ne nafuwa okugenda okwenoonya nga sibimanyi n'enzirayo olwaddayo embeera awo neebanga etereddemu nga sinda kyenkozeeko kati n'addayo 221 kati laba 222 bino bye tuzunga ku mafacebook ntandika okukuba obufaananyi mpostinga eddagala naye nga biba tebikwatagana nzijukira era wambuuzaako wafuuka musawo negamba nedda kati omwe mwe mwava omwana eyaŋŋamba nti oliko baamu nemugamba baamu byebiki nagamba eri eddalu lya baamu neŋŋamba nolimba bamweyana neŋŋamba tekisoboka kati omulala we yaŋŋamba omanyi nti nedda toli weka n'abaako ebibuuzo byambuuza nemugamba bwe kiri naŋŋamba tokoze bizinesi teziweddeeyo mu nsi nti nzikoze ziweddeyo nti owakwasizzaamu nti nedda nti bifa bufi naŋŋamba laba ono kati laba ye wajja nkonekitinga ku muntu olwaba okunkonekitinga ku muntu nanteeka mu gurupu y'abasoma Lubaale obubaka bwakomaawo mulina ne gurupu y'abasoma Lubaale bannange obubaka ne bukomaawo obubaka obwakujjiranga ne bulekeraawo kasita bakuteeka mu gurupu y'abasoma Lubaale nenjiga kino nenjiga kiri era okumanya ebintu bizibu olwamala okukwasa nti ne baŋŋamba nti kati gwe tokyali waawano nawe bangatanga mu gurupu ng'essimu yeekyanga nvaamu bangata mu gurupu yeekyanga evaamu paka wenafunira ekiro neŋŋamba kirabikawo kati olw'okuba nayiga y'ensonga lwaki tebakyanjagala yeeno era ne bassa obubaka awo ku ddaala awo wavaawo tokyaliwo oli ku ddala zempuliriza bibyo otyo bwe ntyo nentuuka bambi kati omala okusoma Lubaale notuuka ekiseera nga kati okuguse nga byonna obitegeera bulungi naawe kati nsobola okukebera mbadde nsa tokebera ndeka omulabi waaye tajja sanyuka ngaokebera bisobola okuba naye nga obulamu bwo kitiibwa nkimuddiza so bw'omala okutereeza Lubaalewo gwe wootererera ku kyeyo embeera neetandika otereera neetereera emala otereera ate nabo ne bagamba tokyali salitumwa fubutukayo noba nga tokyateekebwako obubaka ge magulu gano atulaba tukyagenda mu maaso ne Marion tugende mu maaso tudde ku kyeyo mudde ku nnono abaana badde kuki ku nnono kale tuddeyo kawo kali ku kyeyo obadde oyogera ku myaka ena egyasooka wakolanga businesses nga tezikwata njagala twogereko ku muntu ali ku kyeyo akola bizinensi ewaka ng'ali ku kyeyo naye nga buli mwezi we gutuuka akasente kaabaako waavujjirira mu kabizinesi kano nakali baako kyotunnyonnyola mu layini eyo gwe byakunyiganga bityo oba bizinesi zaafanga ziti oba walumbanga bizinesi z'otategeera ekyo nakyo kiri awo oyinza oba wesanga mu bintu by'otategeera nedda kati nze kuva dda nayagala nnyo okubeera muzanyi wa muvi era nga ŋŋamba Katonda bw'ali mpandako eddusu kyensookerako okufuna kampani naye neebaza Katonda nti kampani nagiteekawo weeri and it's now fully registered. Oh, that's beautiful. Yes. Naye before that si nti omuntu gw'oba okola naye oba tomwesiga n'ogamba kino kiganye kansooke nkyewome gwe weebuulirira kansooke nkyewome okiwulira nga kizitoye n'ogamba nja kumala kuddayo ntandikira awo ekyo nekivaawo n'oddamu n'ofuna idea ndala
kati tuyingire wano tutandike ekibiina kale tutandike okwesevingira nemukola muba munaatera otuuka ku kinyusi ate nakyo nekyononeka nekiyiika awo noovaawo n'ogamba kati zino kanzitereke n'otereka n'oweza z'owezezza omala n'ofuna ekirowoozo kati kankole kino nakyo n'okikola nekikola n'olaba nga akasente kajja n'ogamba wano kikutte tomanyi na kintu gye kiva from nowhere oba gwe ne bikutama n'owulira nga obikyayi ng'okoowa bizinesi efuna n'okita gwe kenyini ogaa kati kino nkitadde oba zifudde mmeka zife n'okita bwotyo n'ojja nga gwe kenyini weekooyera weka nga tewali naakukubya emigo okitegeera bwe bityo we bizze biba naye era toyinza gamba nti ekyeyo nkyevu at least waliwo ekirabika kyogamba nti kiki bingi okusinziira ku experience yo mu kukola businesses ng'oli ku kyeyo wali tubadde tubuuza ku ngeri business gye zaafangamu omwana ali eyo ng'ali ku kyeyo kuba kati gwe myaka 9 oba jeno baba balina okuwuliriza with authority balina okuwuliriza emyaka 9 ng'oli ku kyeyo ow'amagezi ki omwana ali ku kyeyo naye ng'ayagala akomewo ng'alinako kyalina leave alone savings naye ng'alinako byataddewo ebitegeerekeka nze ngamba bw'oba oli ku kyeyo ng'oyagala odde obeeko nekyosanga sikuwa magezi kukolagana na wa Luganda ajja ku disappointing ate tumusibe okay wabula osobola okufuna mukwano gwo gw'olaba nti ono okitegedde kati nze ondaba baasi nze tewali bizinesi gye nkoze mbu ntaddemu wa family nze gyonna gibadde mikwano nti newe mba njagala kugula ettaka ntuma omuntu genda onkeberere okitegeera nti oba njagala kugula TV ngeno nkubira mukwano gwange nti omanyi njagala TV eno ginoonye naginoonya naga yino ngifunye ate eyo naye eba chansi Katonda era naye anyway basabe nnyo bekkiririzeemu ate teri business gy'ogenda okukola nga terina mitawaana oba wooli oba toliiwo weba yakufa ekola ki efa gwe kiva eri gwe okwekkiririzaamu nogaa nti kati kanyimirire ku magulu ekijje kikoze ekitya kijje naye nga nkoze nti nga ntryinzeeko ngezezaako business kati ze Frank Angel yatandika siriiwo abaana ne bakola projects gyeziri okitegedde kyenkugambe nti nze okwesiga omuntu kyekisinga obukulu nti natuuka n'okugiregestalinga nga ndi Bahrain naye byonna nga mukwano gwange yakola ki yabinkolera yannyamba so kati kiva eri ggwe omulabi tukyuzinga emikwano emirungi egituwabula ate nekirala tufune emikwano egitali gino gyakadegideyi mwavu nga buli kimu asuubiramu ggwe okitegedde kubanga waba asuubiramu ggwe mu buli ngeri kyonooyogera ejja kubeera yes tajja kuwakanya oba ne mukwano gw'omwavu buli kyogamba abeera agamba anti kati bw'anaakunyiiza tajja funa kyakulya ontegedde kati kiba beta n'ofuna mukwano gwo nga naye takola ki tasabirwa nga levo gy'aliko at least yenkanamukko ate nga n'amagezi we mugagatta muvaamu ekyamakulu okitegedde naye abaana bagenda nafuna mukwano gwe ali mu gurupu bonna bali ku byeyo oba omwali Uganda naye nga levo yeeyo kati onali e Uganda afujjirira gwe lw'otamuwadde tajja kulya kati omuntu oyo n'omugamba nti genda otta omuntu
tekimugaana because mwavu anoonya kyakulya. Kati oba kiri eri bambi Katonda akusaasira busaasizi naye nze Katonda ansaasidde nti all people have been dealing with they are trustworthy. Tebakoze bubi. They are trustworthy. Bwe mbanga ntegeka okugenda ku kyeyo neteekateeka ntya okubeera nti bwe ntuukayo nenondeka kati olaba nga bw'okinyonyodde awo nina kusooka tuuka ku kyeyo nenfuna abantu abo beesobola okwesigamako oba omuntu alina kutandika kuteekateeka before. Kati nze ondaba nze nava eno e Uganda nga nina emikwano naye ebintu byange byonna bikoleddwa emikwano gye nsanze ku social media nga simumiitingangako ne tukwataganira ku WhatsApp ne tufuuka ab'emikwano n'akola ekintu kye njagala ate ne kivaayo. Kati kyova nkugamba nti byonna bya Katonda bya Katonda nti Katonda akuvaamu buvi n'ofuna omuntu n'omwesiga ne mukwatagana ne mukkiriziganya mu ngeri emu oba endala n'olaba nga gooli zooli ziri ki gy'oli okitegeera. Era nze tewaliyo byagamba musimanyi mbadde ne laava ne muweereza ssente akole kino. Kibeeyibe ekyo kiweereza ku sene ne kikkolera. Watuuse nga tekuli kintu. Baali bakikozeeko? Anti nze siwangako baayi ssente n'azirya. Wali wa mukisa wafuna omusajja ayinamuko ku Nankana. Ku sense. Talking about Bahrain. Omwana ayinza okubeera awo nga yonna awuliddeyo naye ng'ayagala gendako ku kyeye Bahrain naye akoleyokko ate gwe obadde mu bed of roses yokka siwekire obadde nga otambulira mukaweweevu. Omwana ayagala ogende Bahrain biki byogamba nti nno byayinza okukola bwema nti nno ndi wakusecuringa kifo kubanga afuna mulimu e Bahrain n'okuba nti ngenda nkubireyoko ekyeyo okusinziira ku experience gy'olina ebbanga lino. Bahrain teyali badde mbi naye obuzibu bwe twafuna tetulina embassy. Tetulina embassy ya Uganda. Kati ojja kwekanga nga akabeeyi okugenda eri kaali waggulu nti newoba tola nti bamaidi kati batambulira mitwalo 5-3 kati e Bahrain Kadaama asobola okutambulira obukadde 5. That's how expensive it is. Input ya Kadaama e Bahrain busobola obeera obukadde 5 n'obusatu n'obubiri ng'agenda ku aninga mmeka omwezi. Visa of course depending ono wootuukidde okitegedde naye nga kyolina okumanya eri expensive okugiyingira. Minimum kale kati input ogambye minimum ziyinza beera mmeka input ku Bakadaama ayinza teeka million 3 ekitono naye woba ogenda security manya kwera manya kola ki ojja obukadde bwo 5 ku 8 bugwa. Visa ziri expensive tezikyafulumirako ddala ye Bahrain yakusiitaana kati yakusiitaana kati mpozi ng'ofunye omuntu n'agamba nti kati njagala ojje ye n'akwekolera by invite ng'oli yakuyise bosi wo n'ogenda direct bigonda. Kati visit visa kati bazikyusaamu kati giri myezi 6. Wow. Ate eri expensive tejabeeranga 3 jabeeranga 3 naye kati ye Bahrain kati giba emyezi 6 giba 6 naye mu kubeera myezi 6 naye oba otaddemu kingi ewa yakabeeyi bya ddala. That's how Bahrain nungi tebatera gyogerako nnyonnyonnyonnyo tewulikika nnyo nsi ntono bweti nfunda bulungi naye ensi nnungi ya mirembe kyovula atowulira abaana bafiiriddeyo nnyo era abaana abafiiriddeyo ebiseera ebisinga bebo bowulira bagenze mbikujjuko n'afiira mu puulu bagenze mbikujjuko n'atomera n'afiira mu accidenti ebyo weebityo naye okucunyaacunya abaana okukola ki tekiriiyo nnyo mpozi nga kinajja gye bujja naye Bahrain wemba ngenze kano kaama kaffe abantu abatambula abatera ogenda like naddala side eyo Bahrain wemba ngenze omukaaga nenguyitamu wali gwe batuwa kovasite nekayingira bibeera bitya kuba kati wali yakulaba nga ye kati kawulidde omukaaga ga myezi 6 kiba kyayengedde kovasite biba bitya ng'okayingira akakomera you either pay oba ekkomera
oba okudipoting overstay ya Bahrain in terms of kusasula naye gwe omanye etteeka lyeri oyinza okuba ng'oyisizaamu ennaku ezo biri naye n'osasula sente z'otamanyi muwendo ontegedde kati n'ogamba kale singa najjira ddala nga nzijidde ku working permit kyandisinze tukole bwe tuti bwe mba sajjira ku working permit nga najjira ku visit visa bwe ntuuka e Bahrain nsobola okuzoganyanga ewalala nengula ndinga n'ozoganyawa etteeka lyeri tisiri eno lya Uganda no anti ng'ovudde ku Bahrain ewalala abaana batera ogenda ku visit visa n'atuukayo n'agira empapula nezibanga ezikola ki nebiterera afterward kyembuuza Bahrain kisoboka nkugambye Bahrain walala mukko yensonga lwaki owulira tetuwulikika nnyo abaliyo tujenyumirizaamu teringa walala nti ojakera ku macho batse Bahrain ojo kalifa omumanyi gwe kalifa omumanyi gwe teri muzanyo polisi zisiba zitambula buli wamu kati zaayiga abeeyo kati bafefeta wano kuba bano abaana basigadde bo babagwira wansi ne wayi maama fe abaffe babeera batambula buli kadde kati mulimu ekitundu mwotasobola yita nga tolina ndagamuntu nga tolina ikama eri tugiyita CPR eya Bahrain bagita CPR kati eriyo oyina ekifo wootuuka n'ogamba nti kati nina gitambuliza mu ngalo ng'otambula ogirako oti okuyitawo mu katundu nga mu gardens nga bw'otuuka mu gardens n'otuukawo nga buli kaseera olina kugibeera nayo ku ttaya okitegedde ogenda kulaba muntu ajja guba bwe guti ogenda okulaba gw'abaakutte bwati ng'omanya nti jjayo ekitambuliiso Bahrain eri strict nnyo bakuba nti oluusi tuyambibwako kati nga gurupu yaffe eyo gyenkulaze nti omwana ye bwe bamukwata ajja n'abagamba banaye temuyita waneeno abasajja mbaleseewo we bali omu yabuusa abalala ekitegeeza abazoganya mwe bali mu Bahrain era tusigalamu tuzoganya ate kati omwenge gukkirizaayo naye tugunywa kubaze bw'oyogedde obadde nga ngamba nti teri kuzoganyamu yadde okuzoganya mwekuli naye si kungi nnyo ng'awalala ate sure nga bino byempulira abaana mu Dubai ebyo bye beekola ewaffe kyova ate owulirayo na bukeesezi obwo automatically simanye Bahrain abaana mu butanda bali bati Bahrain mu bed space ekyo kyo Katonda abadde atusaasidde abadde akyabawonyeza aba Bahrain talk about lifestyle yogera ku bulamu nga tuvudde wali ku geti w'okuuma yogerako ku bulamu buno bw'ogambye nti otuuka n'okuba nti nno weebwa off ya mwezi mulamba yogerako ku bulamu bw'omu Bahrain ebbali nti kati saawa yakuba pate oba ki kibeera kitya ddala ekyo gyekiri nti mufunayo akadde obuyembe gye buli Bahrain obuyembe oba ebiyembe Bahrain tebayina buyembe bayina gayembe kati mwogo omwezi ogwo gwaba weefuga nanti toli ku mulimu bw'oyagala yingira saawa 2 bw'oyagala yingira ku makya gwamanya obulamu bubwo layira walla naye wali okukebera kiri comparison every month omusujja byonna feri tetulwala misujja n'essenyiga tetuzirwala mulwala siriimu eri wali siriimu wali siriimu gamba wallahi Allah nkugambye abaana we have freedom nze ate kati eno mbadde sikyamisingayo ekya freedom ekyo kyennyini bagamba nti wogendeyo Abbas kankubuulireko omwana nga tali mu kiyumba ate kati n'ekiyumba baakigonzezza nti every Friday baba ne off
era gwowoota kuleka eri n'agenda eri n'ogamba yowange ali mu kiyumba ndi bw'aba agenda mwawukanira ku kisaawe okitegedde okitegedde togaye Bahrain abaana bafunirayo embuto bazaala bakoleddeyo amaka eri gwe weesalirawo kati olaba nga nkugambye eyo ofu bw'ofuna eyo ofu gwe aba yeetwala kiri eri gwe okutemesa oba n'otatemesa okitegedde abaana batemesa sure abaana batemesa mbunabawala batemesa nkugambye ng'osasula kipoosiri abaana badeetinga abaana bazaala abaana beetunda abamu Bahrain wali okwetunda ekyo mbadde nkimanyi naye byakusimu ne bamanya nti kati Abbas yeetundira wali ne bakkubira leeta gireete nowederivalinga enkoko gyoba otunda nowederivalinga sirimu alieri abaana balwadde sirimu ekitegeeza omwana waafuna ki off kino kyafuna abanga embuzi gye batadde kati omuntu lina ofu mwezi mulamba ngenda kuba ndya nnywa ekitegeeza olina omumala omwezi nga okkuta nga tokola va ku bino ebye-Uganda nti ku mulimu kati ndi ofu naye ngendagendako mu mbuzi zange mu nte zange nunde ate eri tebiriiyo kubanga eri tolundirayo kwe gatoba na mulimu mulala kukeera ku makya kubeera ku simu yo kunoonya puroguramu eddako kati mugenda kikubirawa tugenda kikubira Manama emmotoka weeri Najima sima Najima dda mu mmotoka bakudropinga mukuba kipate ekibeera mu pate awo mumaliriza kipate saawa 8 ku makya ng'omuntu omukubira dda n'akunona nodde waka n'okuba siriipu awo noweewummuzaamu ennaku 3 ati neguluma tugende ku biiki nemugulinnya so kati nze eri siina kyembadde misingayo kyamaanyi Uganda kubanga emmere abaana babadde bagituleetera etooke ekinyeebwa nkifuna ennyama njifuna okitegedde kati eno nga siina nakati ebboga byonna abaana babireeta akatooke bakabaguza sente mmeka eminwe 5 mitwalo 5 buli munwe gwa mutwalo naye era ng'oligula ennyonta wagira ddi ekyoyooyo naye era paka ng'oligula n'olirya naye wakuba nti ewaffe wasigala waffe maki eri nti tulina obulamu obulungi enguudo nnyungi tetulwala tetukola ki naye ate Uganda esinga okusinziira yes era ojja kweyagala naye tojja kweyagala nnyo ng'ali wano ewaka ebintu ebimu biri limited ebintu ebimu nti oba onookola ekintu n'olowooza n'ogamba kubanga etteeka lye liryo likolerawo ate teririmu makoona basi bava ku bino nti wano ojja kuvuga tolina pamiti okitegeera omuweeyo ekyojja mu miro ekintu mukiteera awo ate ekitali eri still tukyali ku Bahrain munnauganda atulaba bw'obanga obadde togirowoozaako ng'ensi oba nga bwetaba nsi kibeera kinga kingdom thank you olaba bw'oyogera ku Bahrain kati nkubyemuko akafaananyi tulina bannaffe abali mu US of A America tulina bannaffe abali mu UK Bungereza tulina bannaffe abali e Canada ne walala wangi tulina abamu betuwulira abatugamba nti bo we batuukayo baliving independent lives bali mu bulamu nga yeepangisiza era akeera n'agenda n'akola nadda engeri gy'osizeemu ekifaananyi kya Bahrain olinga atulaga nti oba eyawukanakokko ku nsi za Buwalabu endala so tunyonyolemuko Bahrain waliyokko ku bantu nga osobola okulivinga independently ng'ogenda n'okola nodda kiri kiti ekyo kati mu kusooka jjukira oba ogendedde ku working permit okitegeera nti otuukayo
accommodation ne bagikuwa oluusi ne transport ebaako ne lunch nebeerako okitegeera byonna nga babibaze okitegeera kati kiri eri gwe we bakukwasa ezo sente okwefunira akayumbako oba okusigala mu accommodation okitegeera naye abaana abasinga baba kati nga bano abagenda nga balina goals zaabwe kangende nkola emyaka 3 nkomewo ye agumiikiriza n'asigala mu accommodation naye bw'otuuka okendeza ku bisale kubanga baba bagikusasulira baba bakusuza kati bw'ogamba nti anjagala obanga omaze okusetolinga bulungi ofunye omulimu omulala ng'oyagala privacy it is okay still osobola okufuna ennyumba yo kubanga ziri za kalina musobola okugipangisa abantu nga 3 nga buli omu alinako ekisenge naye nga mugatta ddiiro n'ekiyungu you get kati nakyo nekijja oba noweepangisiriza ruumu yo kisenge na ddiiro n'ekiyungu eyo zibeera miliyoni zo nga 2.5 omwezi naye kati balamu awo oba okola mmeka kati awo kyawo kyoba olina okukola muba mulina kufuna fulaati yammwe ne mugisasula abantu nga 3 nemwawuzaamu n'osigaza kacubikuko oba n'osigala ku accommodation okusevinga okitegedde bwe kiti bwe kiri oyogedde ku kyokuba nti nno mu Bahrain tewali embasi ya Uganda omwana munnauganda wabanga afunidde obuzibu e Bahrain kuba kati ekyofiisi nakyo kyansobeddemukko engeri gye wakinyonyoddemukko kuba nandigambye nti nga tasobola kukubira ofiisi omwana addukirawa okubaako wasaba obuyambi bane mu ntaase funidde obuzibu e Bahrain kati twayambibwa nti abaana abantu baffe abasooseeyo balina engeri gye batutegekeramu bannayuganda bannaffe okimanyi nti kati wenfuna obuzibu nkubira mukwano gwange ne mugamba nti nze wano kiganye ye najja n'akuyamba okitegeera nti newe tuba tutuuse oba ne bigenda mu poliisi era ekyatuteesaako gurupu eyo nti singa oba ofunye obuzibu n'obwobeera ku poliisi ensonga yojanjuliza wano ku gurupu yaffe ne bakimanya then bekikwatako nti tulina akakiiko akatukulembera ne batuula mu nsonga zo ekintu nekisobola otambula kitegedde kati ffe olaba twali turenewinga passports zaffe twali eri nga tulina eno batugambye nti ziweddeko mulina okurenewinga era kati era aba embasi bava Saudi ne bayingira ebbahari KSA bebajje wammwe ne batukolako ne tukola byonna naye era nga connection yakolebwa bannayuganda bannaffe bebaasaba ne bagamba mututaase tuggwawo ne batukolera connections ne tufunirawo chance ne tukola ebyo naye omwana tasobola kufuna buzibu e Bahrain n'alemererwa tulina obumu ekyo kye nayagadde nti twecanga ne twevuma ne twerangira naye when a problem comes mbutuufu sisterhood brotherhood awo wejjira nga bw'olabye no gurupu yaffe nti ensonga yo kasita ojanjulizaawo akakiiko nga katandika okukola kasita oba nga wasasula membership fee batandikirawo gwe nga bw'otunuliramu ebintu nga bw'obiraba bannayuganda bakyasobola okufuna emirimu e Bahrain kweri gwe nga bw'olaba mu mazima mullo wakyaliwo munnayuganda asobola kati okuvaana n'agenda n'akwasa ekirimu ate n'akola ne bitambula e Bahrain nga si wa myaka gyammwe mikadde newcomer kati ba newcomer bagenda kendeera manyi lwaki abaana kati abaliyo bangi e Bahrain bangi ate emirimu gigenze gikendeera ate n'abantu tuze tetweyisa bulungi ka record kaze konooneka nga aba Nigeria we bazze bakola kaze konooneka kati okuva eno ono mukama we yakwesiimira n'akujja eno yennyini nga kikyasoboka okusiima yakusiima gwe newcomer atya anti kyebibonna bwejjagala otwitaasaawo mitawaana myereere ekyo kyenyinza okukugamba mitawaana myereere reason being nga we nakuga nti abaana baze ne boonoonayoonoonamu system mu ngeri emu oba endala kesezi z'okutomera nnyingi okutamiira bikiwe bityo eddalu n'effujjo okitegedde awo wewali obuzibu naye singa oba ofunye connection entuufu osobola okugenda kale twogereko ku lifestyle eyo embi tugendeko ku lifestyle embi abaana bazze batomera
abaana bazze banywa emyenge babasanze beetunda omwenge gutuuka gutya mu Bahrain okusookera ddala ng'ate mugamba nti no tegukkirizibwa waliyo dipo sebo anti jjukira kati liri eggwanga lirimu abantu bangi tulimu Abapakistani Abayindi abo bonna banywa emyenge Abafilipino eddiini zaabwe tezibakugira kati mulimu Abayindi nga Bahindu bo banywera ddala mulimu Abafilipino bo nga balya n'embizi okitegeera so kati omwenge teguyinza kubulayo gyeguli era ne depots ezo zikolebwamu Bafilipino Bapakistani abo be bazikolamu kiki ekiyinza okundeetera okudipotingibwa okuva e Bahrain kati awo oyogera n'abanno abaliyo naye nga beemagaza kiki ekisobola okundeetera okudipotingibwa n'enkomawo wano okwabo obwe nga seesiikidde kanyeebwa anti kasita okola effujjo nkugambye etteeka lyeri likola bino byovuga abakusanze tolina pamiti okimanyi ngaekyo kisobola okukukomyezaawo e Uganda ovuga tolina pamiti ekyo kisobola okuddisa e Uganda lwaki omenya amateeka ekyokulala bakusanze ovuga otamiira ate ng'oli mukozi okusanga obusanze ng'otamidde kikomyawo e Uganda ovuga otya otamidde oyagala kutta abantu baabwe oli mutujju kyolina okumanya buli bumenyi bw'amateeka eri etteeka likola wookolera ekyekisiru bakuzza kale bwe tubaawo nga tuvuddewo lunaku ki lwe wali e Bahrain neekutama what is that moment eyakutuusaako ku kisenge n'ogamba ensi eno ewantu wano wantamye njagala kudda waffe njagala kugendaka olunaku lwe bambikira maama wange kawuliranga buli kimu kikutamye nali nakatuuka omwezi lwempezaayo omwezi lwafa 2016 ekyo nekintamirawo nga contract emaze osayiningibwa kati jjukira oba tosobola kudda kati ennaku endala ezo ezaddako bino byenziza enfiirwa kojja nfiirwani nga siriiwo ebyo byebintu ebibadde bintamya ekyeyo ebyo omuntu wayogedde naye eggulo mulamu enkeera ne bakugamba afudde n'otajja kuziika osanga amalaalo gaggwa dda kyekyokka kyenyinza okugamba nti n'ekirala mpozi nti waliwo olwobadde otuuka mukamawo n'akukuulako waya bali abantu amusorotse bategeera kitono amagezi amazaale gaabwe matonoko talabira wala nti newoba onyiize tasensinga nti onyiize ate newaaba akitegedde yeefuula atakitegedde they don't get emotional kuki ye omulimu gwe kyekikulu kola eri teriiyo byakwekoza kyovala nkugambye nti bufe wetufuna off tuzikozesa wemba ndi off ndi off kuba kusanyuka paka kuwulira bubi wemba ndi off ndi off tukkirizibwa kwewabira tusimusimu okitegedde kakati nze kyenva nkugambye nti sifunye ennyonyo bino byowulira nti nanyigiriziddwa kino kiri si nnyonnyo kiri awo njagala akantu kano nkakooneko because at least gwomaze emyaka 9 ku kyeyo kino osobola orelatinga nakyo kabe mwana ng'amaze emyezi 6 ku kyeyo nga kyamutuuseeko still asobola orelatinga nakyo njagala tukubiremu picture ku mwana ali ku kyeyo n'afiirwa omuzadde at least shedding na munnayuganda atulaba atagendangako ku kyeyo musheddingire picture entuufu kuba gwofiiriddwa abantu abawera ng'oli ku kyeyo emyaka 9 tusheddingire ku picture entuufu what happens
omuntu ng'afiiriddwa omuntu we ng'ali ku kyeyo tagenda kudamuzika naki tukubireko ku kifaananyi ekyo bangi tebanaki experiencingako baba ki experience nze nambeera ki gye muyitamu okimanyi nti bakubikira omuntu omuwarabu nakugamba genda okoli pain eyo jukira ffe ewaffe eno bw'ofiirwa kuba kungubaga eri tojja kungubaga wajja kukola kati gwe olina okwesuulamu akalogojo n'ogamba nti nedda sijja okitegedde mundeke nkungubagire omuntu wange gwe okyeteekamu n'oteekawo embeera naye awatali ekyo it is normal for them tebimukwatako okitegedde kikyo eri tebalwaza ye muntu akugamba genda mu ddwaliro ate n'asinziira mu ddwaliro nakukubira mbu emirimu mingi wano yangu nga jula kugamba nti kati oyagala nze nkole ki webale wajja kukola yeyo embeera mwe tubeera wali olwaddeko ku kyeyo obulwadde obuli serious ne bugetinga intense ne bukutuusa mu mbeera enzibu ennyenyenye emyaka gino omwenda gy'obaddeyo si nnyo obulwadde bwe nali ndwaddeko ne bwagala okumpisa obubi okulwala ekifuba olw'okwetika n'omugongo anti nga we nakugambe nti lubaale ye muveeko ng'olwo yantuulidde nga nze nkaanagenda malwaliro mpulira sisa lubaale yakutuulira ogenda eri bakugamba simanyi change of weather simanyi biki you get yakutuula mu kifuba ne mugongo eno ne gubanga ogukutuka nga tosobola kukutuka n'obanga omukube okitegedde yavaawo atya we yali atudde anti kati era omala kitegeera nina gwe nagambako yaŋŋamba akola bwoti ne bwoti ojja kukakkana era nenkola kye yaŋŋamba nenzikakkana nenzira mu nteeko neŋŋamba kati kuno okwesudiya mwembadde nina kuvaamu nina kumanya mucwezi yani aletegeza gwe tokyali wa Yesu mudde ku nnono kino kankyogere nga baatunulidde mudde ku nnono Mario tokyali wa Yesu ate kati nyinza okubeera bwe nti n'ogamba nti nani wamma mmwe abaagala okudda ku nnono noonyaako mudde ku nnono abaana temubakweka abaana bali mu biyumba empewo zibaluma lubaala abaluma omwana omubuuza gwe babuuze bajja kuba mu comment section bazza kikuteeramu ndowooza tujja kufunayo ko olunaku Marion abo n'aba tonnasitula kuba nze mwendi mpaka kuwulira bubi toddayo ebyo oyogerako bwogezi me I know you people olina n'okuba ku manda ogenda ekyo nkimanyi nze nkolaganye n'abantu ababadde ku byeyo kati emyaka ekitono nnyo 10 so I know what it means okubeera nti omuntu alinnyeeko ennyonyi emirundi egisukka 2 ku 3 but maybe tujja kufunayo kaakadde tukomewo abantu obabuuliremu naye lubaalewo nga ndoza kangende nkole ku risaaki bwa lubaale nja kukomawo abantu obalambulire lubaale mu bujjuvu munaye kubanga nze sijja kukubuuza bye sitegeera ndi muntu ataagala kukola show ku bintu bye sitegeera I will look a fool mu maaso g'abandaba kuba ojja tandika okugamba jjajja kasiriba kola atya nga sibiteki so maybe one time tujja kukomawo abantu babuulire lubaale yali akutudde mu kifuba n'engeri gye yasitukamu mu comment mukiteekemu awo nga sitakiyita abaagala akomewo abanyonnyole lubaale mujja commentinga bwe banaasuka abantu 20 nja kuzza obabuulye lubaale wammwe abaana gye bali eyo agakatonda mu ggulu abasi tuve mu bintu byogamba nti kyoba kye abaana abasinga lubaale abalumira ku byeyo okitegeera abaana abasinga luyimba walukagalo yayima nti lubaale aluma ebyaddala lubaale ayinza okukuluma n'okyawa buli muntu n'owulira nga toyagala kwogera na muntu n'okera ku macyango oli bwoti ekitegeza bano abantu abakera benyiziza lubaale yaaba abaluma ye
oli aba batuddemu omuntu n'obeerawo ng'oyo mugamba yogerako nange nga tayogera nga tayagalira ddala abo be bantu lubaala amubeera bubi kati olaba lubaala edda yawummuliranga mu miti okitegeera n'ensozi naye kati byonna babisaanyizaawo kati yazze mu mibiri gyaffe mu bantu mwatuula muffe mwatudde naawe wooli akuli wano tujja kukomawo nze nkubuulidde amazima tujja kukomawo emboozi ya Marion teggwa marojja tujja kukomawo olunaku olulala kwolwo tujja kujja specifically nga emboozi ya lubaale mugirindirire tujja kukomawo Marion agituwa olunaku olulala kale nenamba bajja gikusaba wonooba ayagala enamba ya lubaale ya lubaale aluma yajjajja w'abaana wafuuka jjajja Marion kale aba CDO omusuuziziri erinnya eryange namba yange eyo gyolaba ku screen eriko agaliwo ojja kunkoonako nja kuconnectinga ewa jjajja w'abaana leero nze kano kenkoze sikategedde Rukia yabadde ku kamera mbeere bulungi mukama abatukumire thank you